Mutamino tugenda kulaba ebyaliwo oluvannyuma lw'abaceerupa Abangereza abakulemberwamu Andrew Cohen, gavana yali akulembera wano ku lw'abafuzi b'amatwale bwe bawangangusa Ssekabaka Muteesa II mu Bungereza mu mwaka g'1953. Era nga kino kyaddirira oluvannyuma lwa Muteesa okuguguba ng'agaanye okugatta Buganda ku mawanga amalala gakola Uganda eyawamu, oluvannyuma Uganda egattibwe ku Kenya ne Tanzania ng'akola omukago gwa East African Federation. Kuba ye Muteesa kye yali ayagala Abangereza bawe Buganda obwetwaze esigale nga yeetengeredde. Wadde nga Abazungu baagezaako okumatiza Muteesa mu nkiiko eziwerako naye yasigala akalambidde. Era mu lukiiko olwasembayo wakati wa Ssekabaka Muteesa II nabo abafuzi b'amatwale Abangereza baali bamaze dda okutegeka olukwe awamu n'enteekateeka ez'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa II. Era olwalaba nga Muteesa alemedde ku nsonga, ye mwennyini gavana Andrew Cohen yasituka n'aggulawo oluggi lw'ekisenge ekiteesebwamu omwali olukiiko, olwo abasirikale ne bayingira ne bateeka ekiweero ku mutwe gwa Ssekabaka Edward Muteesa II, era bw'atyo n'avugibwa paka ku kisaawe Entebbe n'ateekebwa ku nnyonyi eyamutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Ebyo byonna byaliwo mu Novemba wa 1953 era oluvannyuma lw'essaawa nnya ng'ennyonyi etutte Muteesa emaze okugenda, ye mwennyini gavana Andrew Cohen yasituka n'agenda ku Radio Uganda n'alangirira amawulire g'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa. Era bw'atyo mu ddoboozi lye yalangirira nti Muteesa II takyali kabaka wa Buganda. Era ne mu ggwanga taliimu yaggiddwamu dda ku biragiro bya Nnaabakyala w'e Bungereza. Era yateereddwa dda ku nnyonyi emutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Amawulire ago gaakuba wala abantu ba Buganda nga n'abamu emitima gy'abavaamu. Kyokka bambi ne Nnaalinnya Zaalwango bwe yawulira amawulire g'okuwaŋŋangusibwa kwa Muteesa n'ayabulira obulamu bw'ensi eno. King Muteesa II, Kabaka of Buganda, is in London to fight the government's decision. Gavana Andrew Cohen bwe yava ku mpewo za Radio Uganda bw'atyo yayolekera e Mengo okusinkana olukiiko lwa Buganda. Era n'alutegeeza nti ngeri Muteesa gy'atakyali kabaka wa Buganda, nti kabaka omuggya ateekeddwa okulondebwa mu bunnambiro, ekintu olukiiko lwa Buganda kye lwagaana kuba kabaka yali tannakisa mukono. Looking back over your exile, do you feel that your time in England has been completely wasted? No, not at all. Do you feel that your country has gained or lost by the recent constitutional changes? I think it has gained, definitely. You feel you've come nearer to being what the Western people consider a democracy? Definitely, yes. And what effect do you think your absence has had on your country's progress and prosperity? I think it's tended to make it a little static by way of economics, and certainly politically, they haven't made the strides that one would expect in 2 years. Do you feel that will be remedied now? I hope so, sincerely. What will be your first task when you get back home? My first task would be to sign the new agreement between the Majesty's government and the Buganda people. And I understand that some of the chiefs and officials over there who've remained loyal to the British government throughout this crisis are going to be rather severely dealt with. How do you feel about that? That I wouldn't know about, but I'm sure it's quite wrong. Are you going to cooperate fully with the British government from now on? I'll do my best. Oluvannyuma lw'emyaka ebiri nga Abaganda batadde akazito ku bafuzi b'amatwale Abangereza bakkiriza ne bakomyawo Ssekabaka Muteesa II ku Nnamulondo ye. Wabula nabo baateekawo obukwakkulizo era ekyavaamu kwe kuteeka emikono ku ndagaano ya Buganda Agreement. Ssekabaka Muteesa yakomawo okuva mu buwaŋŋanguse ng'ennaku z'omwezi 17 ku lunaku olwa Mande mu Oktoba wa 1855. Era yatuuka ku kisaawe Entebbe mu nnyonyi ya British Overseas Airways Corporation nga yayanirizibwa enkuyanja y'abantu abaali bamulindiridde. Nga waliwo n'ebimu ku bitongole ebyasanyusa Ssekabaka Muteesa II nga yakatonnya ku kisaawe Entebbe n'abantu abaaliwo, okwali ekitongole ky'amagye ga King's African Rifles, Uganda Police Band n'abazinyi b'amazina ag'ekinnansi. Oluvannyuma enkeera ng'ennaku z'omwezi 18 mu Oktoba wa 1955 ku kasozi e Namirembe endagaano ya Buganda Agreement yateekebwako emikono.